mundageyo video emu nga abanupu batikinga obululu obubbe nange mbalago bwenaalemu. Say that again? Mundageyo video emu nga nupu etikinga obululu obubbe mbalago bwenaalemu videos. Nga bawagira NRM batikinga in their favor. Video tuziyina. Police eri awo amagye gali batikinga. Ekyo nupu tebbanga ku kalulu. Nabe agudde mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka Emmengo uliriza mukwano gwange ampuliriza. Nabe agudde mu lubiri ewa Ssaabasajja Ronald Mwena Mutebi w'okubiri Emmengo mawulire gannaku gantiisa. Honorable Joel Ssenyonyi ono akoze ekyafaayo jjukira nti buli mwaka oba buli kiseera NUP erina obukodyo bupya bwereeta. Kati ono akoze ampuliriza ate ekitisiza General Kaguta Museveni. Mu mbeera yonna Honorable Betty Nambooze Bakireke ampuliriza akikoze azzeemu okubeera ng'omukyalo ono era akola ebigambo ebinene ebitiisiza ebyewunyisiza abantu. Mathias Mpuuga nga bw'olaba akatambyako ono aliyakitinze ensonga eno ampuliriza ono akiguddeko. Bwe yagenda okunominatingibwa yateekawo emmoroka mpitirivu nnyo ezaamugoberera naye kyannaku tezaali mu bantu. Lwaki ezaali mu bantu ogenda kutegera ensonga olunaku olwaleero. Kati Bobi Wine akakasizza ababaka bonna aba National Unity Platform ba MOP bonna abeesimbyewo ku tiketi ya NUP. Kaakati no Mwami Kyagulanyi ono tasaaga. Mu mbeera eno Katikkiro Charles Peter Mayiga ampuliriza ono atuuya na zikala afeesa bufeesa. Waliwo akatambi akafulumye ng'omusajja ono ebigambo ogenda byerabirako ebigambo ogenda byetegerera. Ampuliriza yenze Eke Master emabega w'omuzindaalo gano n'amalala mangi ogenda kubeera ng'ogawulira ogenda kubeera ng'ogategeera kubanga ebigambo bulunaku olukya wabawo ebigambo ebipya oba oli awo ebyetaaga okutegeera ebyetaaga okumanya. Kaakati nobanga oli mupya ng'enkola yaffe bweri nja kukusaba osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka. Eno ne EKTV Media Uganda mukutu gwa nkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda gw'osangako amawulire ago g'otalaba ku TV yo naye nga tulina okubeera nga tugakuweereza. Kale nno subscribinga okone ne kade buli video ziteekayo ng'eno ebeere nga tekusuba. Era mu mbeera y'emu nkusaba osooka ontereko like ku video eno kubanga buli lw'ogiwaka like obeera ogisindise butereevu nnyo etalage ensi yonna olwo buli munnayuganda buli munnansi waali alabe information eno afune obaka buno ategere message eno. Kaakati nno mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza waliwo ebigambo ebyayogerwa nga ne yabyogera yafadda wabula bituukiridde olunaku olwaleero. Kansooka nkutwale wa Mathias Mpuuga katono nnyo bwe tuvaayo tusumulukuke tutolontoke. Abaana abo abasinga obadde olaba bayidde katambi akabadde bayima Mpuuga alya eyo gundi bagita kiwumulakeeti bwe mbaseerabidde kiwumulakeeti bana badde akatambi nga bakansi nembagamba ate musindika muti akatambi nga ate lwaleeta alabe yajjudde bana abayimba ate okuba abaana babadde banyiivu ng'emubaka guna bakutema ebifaananyi bya Honorable Kyagulanyi Ssentamu era obiraba waawo Mpuuga yalya kino kibuga abantu bamanye ebigenda mu maaso era babiraba kubanga mu bibuga byenkugamba kyobola bibuga ebisinga NUP yesingamu amaanyi. Emmotoka ziraga zireeta abantu nnyingi naye abantu bayimiridde bati ate bazikuba olube kati nenewuunya n'ekirala kyenjagala okulaba emmotoka zabadde nnyingi naye abantu obalabamu demu njagala wetegereza obutambi waliwo fuseejo olabaddemu nga abantu 6 babadde abalala batuuse oyina olwali adde batuukidde ku oyina olwali ekiteesaawo emmotoka kitegeeza abantu bangi gye bava okitegedde mubayambeko bafune transportation okutuuka ku location kati emmotoka zabadde empitirivu nga n'abantu bakola kiddemu njagala olabe gundi eyo fuseejo baliruddawo mulimu abantu 7 biki bannamasaka bamugobye tagenda kujjayo kalulu. Ebigambo bino njagala bikubuulira ne uli nakugamba mpozi Mpuuga nga returning officer banamukwata mataayi na kugani point Mpuuga akalulu akalire jiti bagenda mukuba kanje Masaka tasobola kuwangula Javira Sebina yagambye bamusinga myaka kati bamusinga bugagga tebamusinga bugezi tebamusinga bitiibwa abasajja abeeyita ebibitiibwa si yasoso kyogera nakubirako wana akatambi Ssegoda nga ali ku CBS ng'agamba Walukagaaki
enawe yamuyita okujjako musinga emyaka laga Walukaga oyo ye yakozesa pastor iga interview oba yayimba neko Kakati nno ebyamatheyasi Mpuuga Nsamba e Masaka ye nkugambye atuyana zikala jukira nti ono alina ssente empitirivu nnyo bepone ezo ezaamuweebwa okubeera nga asapootinga bonna abava mu National Unity Platform ne basogga ekibiina kye ekyomuti. Kaakati nno essente nga bw'ozimanyi nti wezikuba zigonza nkugambye okusinza ku mawulire ge tufuna okuva e Masaka galaga nti Mpuuga akozesa ssente empitirivu nnyo mu kalulu ka Nnyendo Mukungwe okulaga nti akyali w'amaanyi nnyo obutasuwala. Ono alwana okulaba nga abantu bonna abasika badde ku sayidi ye wabula abantu mu kibuga Masaka bonna baabuuka era nga bw'olabye akatambi ako nga kakulaga Mpuuga byabadde ava okunominatingibwa oba okwewandiisa amawulire gabadde ku streets ez'e Masaka ng'abantu bawanise n'ebipande nga bagenda bayimba nti Mpuuga yalya bepone emmotoka ezabadde mu luseregende ezimugoberera ziyataddewo okubeera nga zimusombera abantu baaganye okuzirinnya era nnyingi zalabiddwako nga nkalu era ono oluvannyuma yakubye laale nga kigamba nti ono abantu yabadde n'ebyokulya ng'era enkola eyooli gw'otegedde omusajja omukulu ow'enkofiira. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso Sabina gy'aviira enkera waalwo naye yakubye kampeyini oluvannyuma lw'okubeera nga ono yanominatingiddwa yasisinkanye abantu enkuyanja eyakubisizaamu abantu ba Mathayasi Mpuuga emirundi ng'esatu gye twalabyeko eggulo ono nno ye Nnyendo Mukungwe. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso Honorable Betty Nambooze Bakireke ono nga mubaka owa NUP Mityana Municipality. Kakati nno njagala olire ebigambo jukira nti omukyalo ono yafiirwa muwala we ono gw'olaba wabula ng'omwana ono oluvannyuma lw'okubeera nga yafa kyamala dde okubeera nga ate oluvannyuma kikakasibwa nti taata we gwe yakula naye oba omusajja gwe yakula naye okuva obuto nga yamulabira okuva mu buto paka kkula mbu omusajja ono si yali taata we era mbu omusajja ono si yali amuzaala. Taata wa Comrade omuwala ono eyafa bambi kakati nno yali awangalira mu ggwanga lya Amerika era ng'eno gy'abeera wabula taata w'omwana ono atali mutuufu mpuliriza bulungi yava n'ategeeza ebigambo byali biyitirivu nnyo era ng'ono yateekamu n'okugamba nti omulambo gw'omwana ono oba mayiti y'omwana ono mbu bannabyabufuzi baagigobako omusajja ono bwe baagikaanira ne bagyefunza ne bagifuula eyaabwe wabula bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono abantu abamu bamugamba owonye buwonyi kubanga ekituufu otaddemu ssente empitirivu naye ate kyannaku nnyo okubeera ng'omwana siwo naye kirungi okubeera ng'oluvannyuma otegedde amazima kubanga kibi nnyo n'okutuuka okuziika omwana ng'olowooza nti wo so nga bambi omwana ono siwo. Kakati nno Honorable Betty Nambooze Bakireke era yalabibwako ne mu kuziika kw'omwana ono ng'akulukusa amaziga amayitirivu ennyo. Jjukira nti Honorable Betty Nambooze abadde yakamala okufiirwa taata we n'aziikibwa ampuliriza wali ku luguudo oludda e Hoima. Kakati nno ono ng'ayamala okuziika taata we laba ate ne muwala ono gw'abadde agulumiinze ennyo bwafa wabula mu kuziika kw'omwana ono waliwo ebigambo Honorable Betty Nambooze bye yakasuse wulira. Bapoliisi baagambye nti emmotoka eyatomera Angela yava Congo. Tine yali agivuga yali mu Congo era Omukongo oyo yadduka. Ebigambo ebingi ebizze omuntu n'akwata nze n'ampawabira ne mu kkooti balooya abamu Ssebo Elias ne Mukulu Muyizi mwebale nnyo mwebalire ddala okuwozeza Angela. Nanjogerako n'ebigambo ebingi nga tamanyi kuba we nategeredde nti tamanyi yagambye nti yandaba kugwanika nga tutte funeral service ng'ate nze nagaana ogenda okulaba omwana wange ng'ali mu ggwanika nagaana. Yagambye nti yandabye nga neesaza ku Christ the King naye ng'abantu bonna bamanyi sinnalinnyako ku Christ the King ekitegeeza n'okumanya takola ki. Abalinga ng'abo mu nsezi temula abantu bajja ne bawogganira awali omutemule babalemesa okubuuza ebibuuzo. Kubanga ensi yonna we yali badde ebuuza ti emmotoka eyali eva eno n'esala n'edda eno n'erinnya omwana adda mu bino kubuuza biki
birala kubanga omwana yenna nga maama we waali teri asobola kubuuza nti taata we yani nga maama we amwogedde teri. Eyalumwa ku musota ne bwolaba omunye okola ki? Sina bye njagala kugamba naye kye ŋŋamba nti tetuweereddwa mukisa kumanya mwana waffe engeri gye yakoze eki anewunya n'obukugu bwa poliisi obwategedde nti eyadduse yabadde mukongo sipiidi. Abatemu mu nsi ezimu battira mu lutiini bw'oba olina ekintu ky'okola olubeerera ne bakiyiga nti gundi sawa bwe ziti ayitaawo ng'akola bw'ati. Abatemu batera nnyo bikozesa sigamba bakikoze mbanyumiza abatemu bye batera okola ki okola battira nnyo mu lutiini. Kale tewakyali byamagezi byakwogera kubanga ye Angela yakoze eki yagenze. Saasira nnyo mwanyinaze Kiwanuka kuba mbadde mmanyi omwana ono kyali gyali. Kakati nno ampuliriza webale nnyo balidde kutambula n'omukuto gwa AKTV Media Uganda oba tono bakubeera nga video giwa like nkwegadde nkusaba video eno sooka ogimpere like kati nkusumululire owulire ebigambo. Omusajja ono gw'olaba ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ate nga gwakutte mu ngalo ye Chikeni. Kakati nno Chikeni ono n'engeri gya palapalanyaamu okusinkana Katikkiro tetujja ginonooza nnyo kubanga Chikeni ono bangi mumumanyi ne byakola mubimanyi butereevu nnyo biyitirivu nnyo era ng'ono alina n'emirimu emikyafu gy'agenda ng'alaga ku butambi gy'akola ng'ali mu magulu g'abawala ng'ali mu mabina g'abawala n'ebirala bifaanaganako nga bwe bityo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga twongera okuvumirira ebisiyaga n'enkola yonna ebyefaananyiriza n'omuntu alinga alaga nti ebikolwa by'akola byagala okufaanagana n'ekintu ekyo. Kaakati nno omwana ono oba omulenzi ono byebintu byennyini byakola. Jjukira nti omulenzi ono yeyavaayo n'avumirira eggwanga erya Rwanda wabula oluvannyuma yavaayo ne yeetonda baamuteekako akazito n'agamba bye nabadde njogera byabadde bikyamu byabadde si bituufu bwe yali agenze e Rwanda omuvubuka ono. Jjukira nti omuvubuka ono maama we Munyarwanda kaakati nno yali agenzeko ku bukojja bwe eri e Rwanda. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso omulenzi ono yafunye omwaganya n'agenda n'asinkana Charles Peter Mayiga e Mengo era bwe yasinkana Charles Peter Mayiga ensi yonna yeebuuzizza nti nabe amaze obutereevu nnyo okubeera ng'ayingira mu lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo kubanga emikono gy'omwana ono egikola ebintu biri by'olaba naawe bw'obanga mu butuufu ebintu by'omwana ono byakola tobirabanga oli musiimu nnyo oli musanyufu nnyo oli bulungi nnyo olina omukisa. Naye bw'obanga olirabye ebintu by'omwana ono byakola n'enkwata gy'akwata mu bakazi buli kaseera tosobola kubeera ng'omukwata mu ngalo. Era twewuunyiza nnyo okulaba Katikkiro wadde nga olina okusembeza abalungi n'ababi naye ekikolwa kino oba ekifaananyi kino kijjayo kiri kye nkugambye nti oba oli awo abantu beewuunyiza ddala omwana ono akola ebintu bino yabadde akola kino Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ebigambo ampuliriza nga ebigambo bino byayogerwa dda era nga yayogera ebigambo bino yali mulanzi bingi bye yayogerako bingi bye yalagulako bingi bye yategeeza ensi nti nze ne bwe ndibanga nfudde. Ebigambo bye ngenda okwogera wano muli birabako nga nfudde era omusajja ono ampuliriza akaseera wayitampawo kaaga alinga yali amanyi nti butereevu ateeka okubeera nga afa oba ateeka okubeera nga attibwa. Kaakati nno okusinziira ku bigambo nga bwe yabyogera byonna bitandise okubeera nga bituukirira kimu ku kimu era munnayuganda wenna gy'oli siba ekimyu weenyweze kubanga obunkenke bwamaze dda okubeera nga buyingirawo. Njagala olabe embeera eriwo era n'okusinziira ku bigenda mu maaso ku nkuuka ey'omwaka guno ngassa obutambi bubiri ak'omusajja ono yafa n'ak'enkuuka buwulire nkomewo. Kati Mengo Buganda wetunagenda okuviira mu kino insha Allah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote be bateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kaakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa. Ffe be muwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balabula kyabafere bazze batandise ettafaayi abafere bazze ekyapa mu ngalo mwe ne mutugamba nti ffe tuli babi
temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda wemuloza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna bantu ba Buganda barabuse era ebinaddirira mu birinde eno ekyali ntandikwa inshallah katandika butandisi biidhinillahi taala naye mwe mbakubiriza bannaddiini omukristito genda okulembeze okole ekkanisa yo omukristaayo genda okole ekkanisa yo mwe abasiraamu mukole emizikiti n'ebifo byammwe eby'obusiraamu Allah tabaraka wa taala gyagenda obbawera bye mwagala muwagizi w'enkyukakyuka bane temugenda mu nkuuka enkuuka mugirekere Mukibi atwaleyo abaana be Owekitiibwa Katikkiro atwaleyo abaana be Kawoya Mwebe atwaleyo abaana be Bampuuga batwaleyo abaana be bane buli Wanuupu temugenda mu nkuuka isima kyo si kibi CBS ya kabaka ati ya kabaka wa yeri abantu buntu beyambisa linnya lya kabaka CBS kyetukola buli muntu avuma Bobi Wine bamuyeta ku CBS naffe katubawe ekirabo ky'omwaka buli muntu atafuna kadi buli muntu atafuna kadi bamuyeta ku CBS naffe tubawadde ekirabo ky'omwaka buli Wanuupu temulinnya mu nkuuka temulinnya mu nkuuka kanfukamire bane buli Wanuupu mpagira Nuupu njagala Nuupu njagala enkyukakyuka temulinnya mu nkuuka Mayiga akola ki Mwami Mayiga atwaleyo abaana be ate Mpuuga atwaleyo abaana be Kaweya Mwebe twalayo abaana be Abbe Mukibi twalayo abaana bo Nsubuga Katabalwa producer twalayo abaana bammwe mulinnye bulungi bane buli muntu ayagala enkyukakyuka temulinnye mu nkuuka kakati nno akyali ku mukuto gw'enkyukakyuka weebale nnyo mukwano gwange Emily gwanga lya Switzerland weebale nnyo weebalire ddala maama mundabire n'omuto mbagala nnyo kati wuliriza waliwo amawulire agagenda mu maaso nga gatambula amawulire gano nga galaga nti abamu ku babaka ba National Unity Platform oba abamu ku bafulaga bayala aba National Unity Platform abalemeseddwa okwesembawo mu bitundu ebyenjawulo ampuliriza obuzibu bwabadde bwakubateekako maanyi na kubateekako kibuli na kifuba omwabadde okubakangakanga n'okubatiisatiisa okugulirirwa abamu n'okubuzibwawo b'okuwambibwa ampuliriza bye byabaviriddeko okubeera nga bano mbu tebasobodde okubeera nga bangi banominatingibwa era abamu twazze tubabalaga gye buvudde ne gye bulaze abaalemeseddwa era ababadde baliredde nga bakoze solidarity oba nga balaze obuvumu okwesimbawo twababalaze mu kamera nga bano bangi bayogedde ebigambo bingi nnyo ebyagasseeko okulumiriza abamu ku abo abali mu gavumenti ya General Museveni munda nga be babaviriddeko okubeera nga balemeseddwa okubeera nga bawandiisibwa oba nga banominatingibwa okubeera nga bakwata fulaga yaffe eya National Unity Platform kati nga mu bitundu ebyeri ampuliriza ew'omusajja amanyikiddwa nga Deputy Speaker Honorable Thomas Tayibwa kyokanga n'ebitundu ebyebukedeya ewali Right Honorable Speaker Anita Anet Amongo naye omukyala yalemeseddwa kyokanga ne wali Prime Minister Robina Nabanja Musafiri eno nayo omukyala yabadde azze okwesimbawo yalemeseddwa kifuba ddembe jukira nti omukyala ono yeesimbawo ku luli wadde nga yakwata kyakusatu ku luno baamulemeseza kifuba bino byonna nga byabadde kagenderere Prime Minister Speaker ne Deputy we ebifo ebyo bisatu abantu bano bonna balemeseddwa nga kino kyabadde kigenderere okusinza ku mawulire galaga nti abantu bano beekobanye n'akakiiko k'ebyokulonda beekobanye n'akakiiko k'ebyokulonda ne bateekawo ekibuli ne bakozesa ne poliisi wuliriza poliisi erina okukuma omuntu wa wansi erina okukuma omuntu wa bulijjo erina okukuma amateeka kaakati nno yakozesezza amaanyi kifuba ddembe ne beegatta n'akakiiko k'ebyokulonda okulemesa abantu bano okubeera nga beesimbawo wabula gye buvuddeko ekibiina ekya National Unity Platform nga kiyita mu kwogera kwakyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'ategeeza ensi nti ensimbi zaffe eza iPod bano abasajja baazituma oluvannyuma lw'okuteekawo etteeka eriremesa ebibiina mbu ebitali mu iPod okufuna ssente kati ono yategeeza abaka ba Nuupu mwenna mulwana okulaba nga mwewandiisa mweyiize ssente si kujja ng'oyagala kaadi nga tuyagala ekibiina kye kiba kikuteeramu ssente n'okwewandiisa. Statement evudde mu kibiina ki National Unity Platform egamba we don't have cash, therefore we won't fund your campaigns. Tetulinawo ssente mu nsawo yaffe n'olwekyo ng'obukulembeze bw'ekibiina kya NUP mu ggwanga twagala okutegeeza bafulaga beyarazi mwenna
okwetolera eggwanga Uganda oyinza okubeera furagabeera ku mutendero gwa parliament oyinza okubeera furagabeera ku mutendero gwa kansala oyinza okubeera furagabeera ku mutendero gwa ssentebe twagala okubagamba ebigambo bino tugenza okunyenya mu nsawo yaffe ey'ekibiina tugenza okunyenyamu bwe tuti amazima gali nti ensawo eragula ensawo temuliimu cash nolwekyo twagala okubategeeza ebigambo bino bw'oba omanyi nti oli furagabeera w'ekibiina ki NUP twagala okubategeeza ebigambo bino amazima gali nti tewali kyakola mugende mu maaso mukwate mu nsawo ezammwe muyinza okugenda maaso ne mwewola muyinza okutegekayo fundraising muyinza okufunayo donation okuva mu mikwano gyammwe n'abawagizi bammwe twagala okubategeeza ebigambo bino muyinza okugenda mu maaso ne mulabika nti mutunda ku bintu byammwe ebikalu mulabika nga musobola okuvugirira kakuyege owammwe okwetoloola eggwanga Uganda bigambo amaca g'olunaku olw'ebiva mu kibiina ki National Unity Platform agwe mukwano gwange mpuliriza muna Uganda bagambye we don't have cash in our coffers therefore we won't fund your campaigns amazima gali nti ensawo yaffe eragula ensawo akantu omwana w'omusiraamu bumaali kuruna arabika yechanze mu nsawo taliimu arabika yafulumye agwe mukwano gwange mpuliriza eddakiika ziri 47 zise ku ssawo nye z'amakya mawulire gava mu kibiina ekya NUP bategeezeza bafuragabeerazi bonna mugende mu maaso munoonye ku nsimbi mugende mu maaso mwekubeekube nga bannakibiina mugende mu maaso mwekubeekube nga balwanirizi b'enkyukakyuka mugende mu maaso munoonyereze we muyinza okujja ku nsimbi ng'abagazi b'emirembe n'enfuga ennungi munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno bino byonna nga bigenze mu maaso nga bw'obiwulidde oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okutegeeza bannannuupu bonna abaali bakutte fulaga ku bubaka bwa paaliyamenti 226 231 kakati nno nga balina okubeera nga banoonya ensimbi nga kino kitegeeza nti bwe baali tolina ssente n'olowooleza mu kibiina gwe maneya ne emye era okuyingira akalulu kitegeeza oba weetaga ensimbi okwefandinga olwo n'ekibiina bwe kiba nga kisobodde kikukwatirako mu maaso awo kisobole okubeera nga kikufandinga kati mpuliriza bulungi ampuliriza nakutegeezeza nti eby'omukyala Anita Anet Among ono nga speaker wa parliament gwanga Uganda kw'ossa ne deputy we amanyiddwa nga Honorable Thomas Tayebwa kakati nno kw'ossa ne akakiiko ak'ebyokulonda akakulirwa Dr. Engineer Simon Byabakama kakati nno kuno ogattako omusajja amanyikiddwa nga minisita wa ssemateeka ne Siga Eddamuzi amanyikiddwa nga president wa DP Norbert Mao kati wuliriza ebigambo okusinza ku mawulire ag'omunda galaga nti munda mu kibiina ekya National Resistance Movement oba munda mu kibiina ekya NRM oba munda mu gavumenti oba munda mu State House ewatula Mwami Museveni waliyo okulya n'okomba essowaani kuvaawa okusinza ku mawulire galaga nti Mwami Museveni mumulaba ng'atambula bulungi nnyo naye amazima gennyini abamanyi eby'omunda abali ku kitebe wali wennyini ku kyoto we baseesezaamu balaga nti obulamu bw'omukulu si bulungi nnyo nga bwe baali emyaka egivuddeko emabega sigambye nti mulwadde nnyonnyo oba ali ku ndiri oba agenda kufa saagala mu nkwate bubi naye nkugambye okusinziira ku bamusemberedde abamwetoolodde ababeera naye abamutunuulira bagamba nti obulamu bwe si bwe bumu na buli obwaliwo nakoledde akatambi ku makya ne nkutegeeza ebyagenze mu maaso mu ggwanga erya Kameruni ewali namukadde myaka 92 Paul Mbiya ono nga n'okuba kampeyini kwamulema n'abeera nga alabikako lwalumu ng'enkeera talabikako era ng'okusinga ennaku ezaasinga laaleze oba kampeyini ze zaatambulirwangako kagologoosi akaawumbibwa nga kamufaanana ke baagenda nga batambuza nga bakateeka wali kakati abantu nga aboogera ku lulwe omusajja Paul Mbiya naye nga wali mu ntebe ye mulimu kagologoosi ke nga kitegeeza nti amazima gennyini omusajja ono luwedde ku mpagala era ali ku myaka 92 kumpi kwenkanankana na mukadde yafa era akulembera eggwanga erya Zimbabwe amanyiddwa nga Robert Mugabe kati wuliriza General Museveni y'omu ku bakulembeze mu nsi yonna abakulu
Y'omu ku bakulembeze abakulu ennyo ebyaddala ng'ojjako bano ba Paul Mbiya abali mu myaka 92 kati ate abakwata ekyokubiri awo oba babakwatira ensawo mu myaka be ba General Museveni, kubanga ne General Museveni emyaka giri mu 85 nga kitegeeza nti n'omusajja ono naye afuuse namukadde duliira mu nnyana luwedde ku mpagala omusajja omukulu ow'enkofiira. Kati okusinza ku mawulire galaga nti munda muli munda waliyo okulya n'okukomba essowaani era waliyo okulwanira obuyinza. Nakugambye ku protestive vote gye twolekedde, eno protestive vote okusinza ku mawulire galaga nti singa egenda maaso neekolebwa ne ba successful, abantu ne beekyanga, abantu ne beekalakaasa, abantu ne beediima, abantu ne beeyiwa ku nguudo, okusinzira ku ebyo ebinaba bivudde mu kakiiko k'ebyokulonda, abantu bwe banabanga balaba nti si bamativu n'ebyo ebivuddeyo nga bagamba nti oba be balonze si be balangiriddwa, kati abantu bwe banaasalawo okwerya omuguju ne bagamba nti twekalakaase tulage obutali bumativu, omusajja taddamu okulayizibwa ne bamulemesa okulayizibwa, bateeseteese enteekateeka. Waliwo okuyiwa amagye amayitirivu ennyo, waliwo okuleeta ebimotoka bya tiyaggaasi, waliwo okuleeta emmamba, waliwo okubeera nga abasajja bagenda kujja bawanvu n'abampi. Naye bino byonna bwe binaagaana okusinza ku mawulire ag'omunda galaga bagenda kwewamba bagenda kwewamba. Wuliriza akatambi bwino wuuno si byange naye mbikutuusaako n'oyo eyabisofefese n'abitutuusaako. Ebyattayebwa n'Anita Amongi njagala ate mutuneko mu ange endala esigadde eddakiika 18 musooka mutuko mu ange endala 1. Amazima gali nti Nyambi esofeeri tumbale taliiwo. Power struggle bw'okulwanira obuyinza mwe kuli mu State House. Ensonga lwaki Diddi Gasirise ayina kyabala ne Janet abala ne yani ne mutabani we Lwabwogo n'abala mu system babala. Kati nabagamba mutunuulire nnyo Anita Amongi ono alina kyabala nenyina ebintu bibi ngendo bagamba muyinza obbirabako mu bulamu bwamwe before oba after one. Uganda Electoral Commission credibility yamwe yafudde era there is no any way you will come out to announce that Museveni has won this election. Because before even the campaign started of MPs, you have already exposed yourself by blocking some candidates and allowed Anita Amongi and Taegwa to go through an opposite. After blocking all NOP candidates and other political parties candidates, and you let Anita Amongi and Taegwa to go through an opposite. Chichino. Mujjukira nti bano bonna Anita Amongi ne Tayiba bali mu FDC ng'abeegera mu 7 kati be baliwo. Kati ye Anita Amongi ayina ekirowoozo nti agenda sigala nga yaani nti ye speaker ekirowoozo kina mutwe. Wabula bwe baserabidde Mawo teyewandiisiza nti agenda contesting nga MOP. Ayina information yawonda ninga ngerabeko Mawo nga ajjeeyo empapula yagenda contesting nga MOP. Mawo banga yajje empapula agenda contesting nga MOP. Okusinzira ku sources zange bafumbirira Mawo no ajenga speaker wa Uganda mupya. Kati sisuubira nti Anita Amongi ayina chance egenda okudda kuba speaker. Bapulaninga Mawo abayisiza amateeka agaabwe amazibwa gana bagazeewo. Kati ye Anita Amongi mukola ebintu bino byonna yalowooza agenda sigala nga speaker. Kati waliwo ne function endala a place nga transition ino egenda kuba holding wa Tayiwa ne speaker Anita Amongi bayambeko okuleeta muhoozi mu ngeri yonna esoboka. Ezo na possibilities. Eno video bagenti omuntu omunafu soko jive owezo na possibilities oba tuzita assumptions okusinzira ku information gye tulina. Anita Amongi alozante bwe n'anyaga n'asiba n'akosa Electoral Commission nti yakikubi agenda sigala nga speaker. No, okusinzira ku sources zange there is a possibility nti Anita Amongi yandisigala mu katunga asigadde nga ba parliament nga taze kuwa speaker nga Norbert Mowa bututte. Kubanga Museveni planninga transition y'okuleeta mutabani we wadde eriyo abantu batamwagala nga ataddewo Mawu ataddewo Tayiwa n'omuti olali n'asobola okujja, then balyoke bayisa amateeka nga bagaagala nga gafevalinga muhoozi okujjukira bagamba nti
kino tuli mu protest vote. Anything can happen from now or can happen before or after elections. Kisobola okugwawo nga tuli mu kulonda kubanga okulonda kuwedde. Wabula kankunyonyereze nga bwe nyonyera abantu bategeere kisooka. Abaganda tugamba naaga naafa bagasalira ki? Bagasalira essubi. Ne tugamba nti teri muntu afa n'atatwalibwako mu ddwaliro. Lwaki bakutwala bakoleko postmortem balabe kinaakotta. Mutegedde bulungi. Abaganda tugamba naaga naafa bagasalira essubi. Era n'abaafudda mutwala mu ddwaliro okufa okumanya ki ekyamusse. Kati National Advance Movement ne Museveni bali mu process eyo. Bagezaako okukwata buli kimu. Kati kiri feri gyeffe giri bannayuganda okuba exposing oba okuwajja ng'obudde bukyali. Njagala ogenda byenjogera bitegedde. Kuba ebintu bino okubigatta si kyangu. Naawe olina essimu eya buyonjo, olina Facebook, olina account, osobola okujja n'ogatta ebintu bino oba bisobola obitegeera bulungi. Nkugambe naagana afa bagasalira essubi. N'omulwadde bamutwala omujjanjaba n'afa. N'agudde ku accident bamutwala okumanya postmortem ki ekyamusse. Kati Nyande bapulaninga ebintu bino byonna nenga tamu ekigenda kujja. Okitegedde bulungi nnyo. Kati buli possibility yonna bagitadde ku meeza batoolako butozi okukola. Kansubire tukitaddewo okitegedde bulungi nnyo. So bekino bangende bati balina possibility zonna ze bataddewo ku meeza. One zonna bwe banga basobodde okutuukayo. Muhoozi bajja mufuna vice president oluvannyuma Nyanda agenti ze Windows East bamukolera amateeka awo n'okumuyisaawo afuke iyo possibility weeri. Kati ya Anita Amongi naye alina kyabala nti already Anita Amongi alina judiciary, alina electoral commission, alina NRM, alina forces, alina sente. Bangambye alina ne Muganda oba ali mu America eyo, alina abantu abanene mu gavumenti ya America eyo, naye ekyo sijja kibesingako nnyo. Ono naye alina ekintu kyabala nga kinene. Wabula disadvantage gyalina eri Zubi. Wabuzanyi gwasena gwe bayita Zuba Mendi. Kati ono Anita Amongi bamuyita Zubi. Kati alina ekizibu kya Zubi mubbi ekyayineko. Kati nga bwe kunyonyodde nti naagana afa bagasalira essubi NRM zezenteekateeka zeekola ki? Zeerina. Naye ebyafaayo temulowooza nti bitandikidde ku Anita Amongi ne Taiwan. Ne mu 1998 ng'okulonda kugenda kubeerawo. Obote yakola bintu bye bimu n'asooka n'ayisa bakandidate balinganga wakati wa 5 ku 8 n'abayisawo unopposed. History gyali njagadde mu kitegeere. So Museveni akola copy and copycat oba copy and cut oba copy and paste mu bintu mukabe yakola. One, Anita Amongi ya blokings bye yaddamu esimbyeko. Tayewe ya blokings bye yaddamu esimbyeko. Kati omwami oligo omwalabye omulala gati yayiseemu era yayise w'emanga. Awo bonna babolokinze buli competitor waabwe yonna ne bakozesa ssente. Kati wane bakolera Kombesi 1. Mugamba nupere mu Buganda yokka. Naye ffe bano tugamba nti tulina 85% era tubagamba tugenda bawangula. Kati bw'oba olina ssente, obadde honorable speaker, obadde deputy speaker, you were minister, why do you block your competitors? Why do you use billions of money in funding a police and electoral commission officer? Announce you unopposed if you are not in panic that you are going to be unseated in that constituency. Hey, mugamba muyina amaanyi era muyina obuyinza. Lwaki mutyo abantu kuba mukimaite mwena ground one. Anita Amongi yadde akimanyi yiwa kinkayana. Wakinkayana president wuno yabyogedde. Video yizo kuba sajja uploadinze. Sorry, video sajja uploadinze wano. Ne mukatandika embatedde emisala president yabyogedde. Siroza nti wono nkayinamu. Okay kaka. Banji baganibwa okwesimbawo ne babagalire bweru. Nikuleeta okwemulugunya kwaffe, kwemulugunya okumu bakusula mu kasasiro, ate okwemulugunya okulala tebanakuddamu naye ng'ebiseera bwe bigenda. So akakiiko k'ebyokulonda kali mu kkobaane lino mwalabye n'okulaba mu bitundu by'e Masaka nga akakiiko k'ebyokulonda kaleese kandidate omulala gwe bayita Kivumbi ne bamutuka kaatikako nga tetwabadde ne kandidate owaffe.
so akakiiko k'ebyokulonda nako kaagala tusalirawo baani abeesimbawo ku tiketi ya MP ku tiketi ya NUP so si ffe abakulembera NUP ekyo tukikumirira era ekyo tulina okukimalawo nga tuyita mu kukunga bannayuganda begatte tugatte amaanyi tukubaganya nakyemalira n'ebikolobero byonna bya janali Anita Mongo tubadde bakumuwangula Anita Mongo ensi yonna emanyi nti mubbi n'abantu b'ebukedde abamanyi nti mubbi ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi nti bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula talina buwagizi kyekimu ne Nabbanja kyekimu ne Tayibwa kyekimu ne Magogo bawanita Mongo ensi yonna erabye obubbi bwabwe mu myaka gino 5 egiyise ng'ovudde kukuba ssente nkalu baatuuka n'okubba amabaati so talina bwesige talina kalulu konna ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Anita Mongo does not want anybody to run against her because she knows she stands no chance of winning. She knows the crime she has committed. She knows how much she has stolen from cash money to iron sheets made for Karamoja. So she knows that her husband, Nabbanja, Tayibwa, and all these other people that have been running parliament are thieves, and the population knows, and the people are ready to vote them out. That's why they fear any competitive election. Right. President abiyogeredde kati. Kakati nno nga kino kyongera okulaga nti wadde naffe oba oli awo tuluwaana buteesaga butasamuka butasamu oyo naye abasajja ate eri munda eri empale zibakankana entegetege zatandika dde okubeera nga zibafamba okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso ampuliriza nga bwe nkutegeezeza abasajja entegetege zibafamba empale zatandika dde okubeera nga zibakankana era nakoledde akatambi ku makya n'enkulaga nti okusinziira ku byaliwo omwaka 2021 mu kalwaka kagenda maaso n'okubeera nga kakubibwa akaliwo wakati mu covid n'okubeera nga abantu babagaana okubeera nga bakuŋŋaana n'okusembera wali President Kyagulanyi Ssentamu nga beekwasanga covid nti mwami Kyagulanyi yali ajja kusaasanya covid era wano lutwalaba abantu weruka bakuŋŋaana ampuliriza mwezi gwali gwa November ng'ennaku z'omwezi 18 omwaviramu okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency n'atwalibwa mu kamotoka ka poliisi n'asibibwa era wano tuwalaba namungi namungi w'omuntu okwetolla Uganda yonna abantu beekalakaasa era abantu bangi abaakubwa amasasi kino mbeera nkiddiŋŋana kubanga kiri ku likodi abattibwa nkugambye nti abantu baakwate mu 50 n'okusoba abaakubwa amasasi wadde nga abantu bano mpaawo yaliirirwa kiryawo kimatiza okusinziira ku mawanga amalala naddala agamawanga agalimu ampuliriza okulaba eddembe ly'obuntu nga likulembezebwa oba nga lisoosowazibwa omuntu yenna bw'akubwa essasi ng'amukubye abadde mukwata mundu era ng'ono alina kubeera ng'amukuuma nga musirikale wa gavumenti ekisooka amusse atwalibwa mu mbuga z'amateeka bw'atyo n'avunaanibwa ekyokubiri omuntu oyo famire ye eriirirwa ssente ezimatiza n'okubeera ng'abaana be abo oyo ayattibwa babeera balabirirwa gavumenti okuweererwa okwambala mbeera ya bulijjo okulya okusoma n'okujjanjabwa mu mbeera yonna bateekebwa ku insurance bwe baba nga balwadde kati wuliriza aba Uganda abattibwa tewali n'omu abamanyiiko mayitire era nga naguno gwaka bakazi battu basajja battu abaana abato bannamwandu bamulekwa bassemwandu kaakati nno tewali amanyi gye baalaga bino byonna nga bigenda mu maaso omukyala amayiddwa nga honorable speaker Anita Amongo yavuddeyo n'abalaata era ono n'alemesa bulungi nnyo owa NUP eyabadde yesimbyewo ebukeddeya kaakati nno mu mbeera eno owekitiibwa ennyo honorable Joel Ssenyonyi era ng'ono yakulya abantu bonna bali kudda oluvuganya gavumenti mu parliament omuli ne Mathias Mpuuga okusinziira ku honorable Mathias Walukaga Mulumba agamba mbu n'okweyerusa abamu beeyerusa mbu n'okudayinga enviiri abamu badayinga enviiri kaakati era ono agamba nti batyetye bangi mu parliament wabula nga sivudde ku mulamwa saagala nve ku mulamwa honorable Joel Ssenyonyi yategeezeza nti omwaka oguwedde owekitiibwa speaker yagenda mu ggwanga erya Italy okwenenya era mbono yasinkana ne papa wabula yeewuunya engeri omuntu yatuuka ne maaso ga papa okulipentinga oba okwenenya ate n'akola ebikolwa bino ebyekko ebikolwa ebifu nnyo ebivundu ennyo ebikyafu era onagamba bino tubivumirira okusinziira ku ssajja ono honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition olunaku olw'eggulo yayogedde mukambwe nnyo bw'ati kyala Anita Amongo Magogo wayita emyezi wegityo tumulaba ng'agenzeeko e Vatican okusisinkana omutukuvu Paapa abeera eyo nanga alaga empisa eb'ekika ekyawaggulu n'ate bw'akomawo eno ebintu byakola
tebitegeerekeka. Siri mu Katuliki naye ku byemmanyiiko eddiini y'Obukatuliki tekkiriza mu mbeera bwe ziti gujja banno mu register corruption gozibeeramu abantu batulugunyiziddwa abalala ne bafa mu ngeri etategeerekeka. Nedda bannange tweddeko tusuubire omukyalo ono anaafumitiriza ku bintu bino. Of course nga bwe tulinda amateeka gakwasibwe nga bwe kirina okubeera. Nategeddeko mu saako zaffe eyo nti mukyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo. Era kyavudde agezaako alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo, alina abantu be mu electoral commission kyovudde olaba asobola okugamba ono mumugye mu register n'ono n'akola ebintu ebitategeerekeka, alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary, alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security. Kyovudde ne Mwai Museveni mu bbaluwa ye gye yawandiika kalulu ka by election gagamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako. Kugamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeeteekerateekera gyebugjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwapulezidenti. Ekyokwesimbawo ku bwapulezidenti ekyo si kimuvunaana kubanga ddembe lye ebisaanyizibwa aba abiri na ddembe lye. Mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwapulezidenti ddembe lyabwe. Naye ogamba otya nti kakati gyebugjako awo oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mukola bino nga yino foundation gy'otaddewo kasulira neekuba mu mutima bw'aba akisobola ekyo kubanga ye alaba nti w'amaanyi nnyo buli kitongole alinayo abantu. Era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda ono Ssenyonyi ono nja makinga sure tebaba declaring nga tebabalangirira balangirire omulala waakiri bagende mu kooti. Ani akulimba? Solire effujjo lyalowooza nti agenda kukola buli wamu alikoze e Bukedya kati ayagala alikola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga alina ababaka ye baayagala ye nga ye baaseetinze. Buno obumenyi bw'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola buli kimu tujja kikola. Mu 2023 waliwo okulonda okwaddibwamu by election nga LC5 chairperson owa Bukedya afudde era bwe yafa mu ngeri gye yafaamu okudda mu kalulu ako emivuyo gyali miitirivu abantu bakubibwa abantu basibibwa n'ebirala. Waliwo omusajja ayitibwa David Stephen Omagol yavaayo neesimbawo ku bwannamunigina ne bamugamba nti abanene e Bukedya sipiika n'abalala biveeko n'agamba nedda nze njagala kwesimbawo ddembe lyange. Musajja oyo baaluma amaka ge abapoliisi kuba byonna biri ku bikoti era bali mu kunoonyezebwako. Abapoliisi ne bagenda n'abayaaye era n'abapoliisi abo baali 3 bakyanoonyezebwako ne babba ssente wowe ne bazitwala ne nomination papers zonna ne bazitwala mu June omwaka ogwo gwennyini ng'agenze kakiiko k'ebyokulonda ku ofiisi zaabwe ez'e Bukedya ku ofiisi za electoral commission e Bukedya agayaaye agapange ne gajja ne gamukubaakuba ng'abakozi ba electoral commission ne batunula ba returning officer baani we bali awo batunula n'abapoliisi we bali awo batunula mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Ono omwami omu mu kalulu ak'ekisaanyo ekiwedde kubanga ze atambula ye nga tabawagira basipiika n'abalala ate nga ddembe lye anyway nga ye yeesimbawo ku bwannamunigina. Amaka ge gaalumbibwa maama we n'attibwa agayaaye era ne kaakano tebafunanga bwenkanya. Ono mwami omu ono by election eyali e Bukedya nalaba ne Mwai Museveni ng'awandiisa ebbaluwa n'agamba buno obubbi obululu okutulugunya abantu n'ebirala. Ekigambo kye yakozesa mu bbaluwa ye yagamba nti eno eringa sineema eringa movie. Mwai Museveni nga yawandiika bw'atyo gavumenti ye bulijjo yeetaba mu kubba ssente y'omusolo okubba obululu naki naye yagamba nti kati ekiri e Bukedya ate ekyo kisusse naye ne bimusobera yabiteeka mu bbaluwa. Kati twebuuza Bukedya eno lwaki eringa North Korea?
abantu babeera mu kutya batiisibwatiisibwa abamu ne bafa n'ebirala bwe bityo ku lwaki olaba omuwala ono olaba omuwala oyo ampuliriza njagala nkubulira ebigambo omwana ono y'omu ku bawagizi b'enkyukakyuka era abawagizi lukulwe aba National Unity Platform abatakyukakyuka kati wuliriza omuwala ono yebuvuddeko yavayo n'akola statements ampuliriza ezaali enkambwe ennyo era nga bw'oziwuliriza osobola okukulukusa amaziga kubanga yazoogera yakulukusanga amaziga era omukyalo ono agamba I am a proud Munyarwanda Omunyarwanda talina buzibu yadde n'akamu era nga nzaalibwa mu Uganda wadde nga bajjajjange nkituufu baava Rwanda omuwala ono agamba njagala nnyo Uganda kubanga littaka kwe nazaalibwa njagala nnyo Uganda kubanga yennono y'ensi eno gye mmanyi njagala nnyo Uganda kubanga mu Ssaabasajja Kabaka mu Buganda nze mwe nazaalibwa bakadde bange bali muno mu Buganda era nange nazaalibwa muno mu Uganda kitegeeza ndi munna Uganda by birth awedde emirimu sirina tabbu yonna n'abantu baganda wabula njagala okutwala obubaka buno mbusindika eri waggulu owatuufu ennyo waggulu ku ntikko ewali bannaffe abali mu buyinza ate nga bannaffe abali mu buyinza Banyarwanda nga nze omuwala ono ayogera ebigambo bino ayongera okubiggumiza n'okubikkaatiriza ng'akaaba amaziga agamba nti bannange bigenda mu maaso mu nsi Uganda bikwasa amaziga mbasaba mwenna abali mu buyinza bepona abo abakutte emmundu mbeegayiridde mulwane ennyo okulaba nga mwami Kyagulanyi kye yatandika kifundikira nga kirungi wabula mbasaba kye yatandika muleme kiremesa bwe munaalemesa mwami Kyagulanyi kye yatandika oba struggle gye yatandika neetafundikira bulungi neefundikira ng'egenze mu protest mbakakasa mbalayirira era mbagamba ebigambo bino nti waliwo okulya n'okkomba essowaani okwolekedde waliwo okuyiwa omusaayi kwennengedde waliwo okukaaba okutagenda kukoma kwennengedde kasita mu Uganda abantu balisalawo okwekalakaasa ne beegugunga buli muntu amanyi nti alina ennyindo ng'eyange omuwala ono alumiriza ampuliriza essaawa zino oli mu masanyu essaawa zino oli mu SC essaawa zino otambulira mmoloka ya bbeeyi olya bulungi abaana bo bali bulungi basomera mu masomero ga bbeeyi naye ensi bwe eri tabanguka mbakakasa bantu mmwe abalina ennyindo nga nze nga nange sitaliziddwa tugenda kufuuka muyonga bagenda kutusaanyaawo abantu balina obusungu abantu babi nnyo abakola ebintu bino okunyiiza abantu abali mu nsi yaabwe bannange mbasaba mwenna abali mu buyinza abalina ennyindo ng'eyange mulwane nnyo ensi mugikwate bulungi mulwane nnyo abantu mubeeguye mulwane nnyo abantu mubakolera ebyo bye baagala mulwane nnyo okulaba nga temuteekawo bukyayi kubanga ensi lweritabanguka abantu ne beekalakaasa abantu ne beediima abantu ne beekyanga n'alumanya ne ssalumanya kasita alibeeranga muntu Munyarwanda kasita alibeeranga ayogera alina ennyindo ng'eyange kasita alibeeranga tasobola kwogera nti omufaliso n'agamba nti omufaraso ampuliriza abantu bagenda kwesanjaga saagala kulaba kyali Rwanda mu 1994 ate nga kirinnya ennyonyi obanga kirinnya bbaasi kikwate ekkubo kiyingire mu ttaka erya Ssaabasajja Kabaka oba kiyingire mu Buganda oba mu Uganda mbasaba nga nva waggulu ng'akulukusa amaziga omwana ono ng'agamba nti bannange mbabuulidde ebyange mbyogedde misana era nze ndiba ng'omujulizi anti byogerwa bantu era ebyo ebiribaawo ne bituukirira kati njagala nkuteremu akatambi k'omukyalo ono ampuliriza owulire ebigambo nti abaana babeera bato abaana babeera ku byeyo naye ng'ensi bw'etambula buli ekigenda mu maaso basobola okukuba tooki n'okwebaka obugazi ku buliri bwabwe ne bafumiitiriza ne balowolereza ku biki ebiyinza okubeerawo enkya beppo n'okubeera nga bizza omuzigo oba oliawo ng'abali mu buyinza bw'abaziba amaaso tebasobola kubeera nga balowooza ku ebyo ebisobola okubeerawo enkya nti essaawa yonna wabeerawo okulinnya wabeerawo n'okukka the rise and the downfall of any regime kakati regime ya Museveni erimu 4 decades bye byasa bina je myaka 40 kati mukwano gwange kakeetu gwanga lya UK ampuliriza nkutumiddeko nnyo maame Switzerland nkusabira Mukama Katonda akwatireko oberenga osuuka kosa mugana nge mawanda omutetenkanya bepona mwenna Olivia n'abantu bangi nnyo abagobere omukuto gwenkyukakyuka mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangale sisamari sikwerabidde kabadde kakodyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno security alert y'abakojja bange Abanyarwanda ne bamama bange abanzaala. Nina waliwo omuwala bamuyita Mbabazi bya Katonda. Mwana Munyarwanda, original ye Munyarwanda nenga muna Uganda by birth. Muwala muto nga omulaba mu kifaananyi. Mumanyi physically maso ku maso si bya social media. Mwana Munyarwanda owaddala yennyini. Azakola video nyingi nnyo
eza struggle naye alina video gyasembeyo okukola mwe nasanze paati gye nalabye ng'enkwatako okugikola nga security alert ku bakojja bange Abanyarwanda ne bamama bange abanzaala mufunemu ekyokuyiga. Omwana yagambye nti Banyarwanda bannange musabe nnyo Kyagulanyi kye yatandika yaba akimaliriza naye singa kimulemerera ne kigenda ku generation endala binza obutabeera birungi eri Abanyarwanda. Ekyokuli n'agamba nti era mubeere musabe nnyo bino bye mu planning ebyokwagala okumutta bireme kubeerawo kuba singa mumutta kino ne kiva mu ngalo ze ne kidda mu ngalo z'omuntu omulala Abanyarwanda muyinza obutafuna dde omukisa ogudda gye mwava ewammwe e Rwanda singa omusajja omumutta. Omwana n'agamba nti nze mpangala mu bantu abatali Banyarwanda Bannayuganda abatali Banyarwanda nga tuli mukwano tunyumya tuseka naye nga bwemudde ebbali mu kasonda awali akazikiza asobola okukutemako omutwe. N'agamba omanyi lwaki kubanga Abanyarwanda mukozeseddwa nnyo mu kukola ebikolobero ku Bannayuganda. Abannayuganda banyiivu nnyo eri ekitonde muntu ekiyitibwa nti Munyarwanda olw'ebikolobero Museveni byabakozesezza. Ye yatuuka ekiseera n'abeera nga mmwe be yeesiga ng'abantu be era nga mmwe baakakasa nti musobola okukola buli kika kya kikolobero kyonna ku Munnayuganda olw'ensonga nti mmwe muba temufaayo nti bano si baganda bammwe Abannayuganda be mutulugunya si baganda bammwe si baana ba kitammwe si bannyammwe si bakitammwe kati babakozesa nga bamasinale okutulugunya n'okukola buli kikolobero kyonna ku Munnayuganda. Oba okitegeera kati omwana kyagamba nti musabe nnyo kino Kyagulanyi aba akimaliriza ekyenkyukakyuka olw'ensonga abantu bangi abakolagana n'Abanyarwanda essaawa eno naye ng'ekibagatta Kyagulanyi. Oba okitegeera ng'ekibagatta Kyagulanyi era n'agamba nti amazima Bannayuganda basinga obungi batwagala lwakuba tuwagira Kyagulanyi batwagala lwa Kyagulanyi n'abagamba mwagala okukakasa ekyo mulabe Bannayuganda bannaabwe abakyaye Kyagulanyi mulabe enkyawa gye babakyawamu kati okubemu akafaananyi ng'obadde Munyarwanda nga gwe yakyawa Kyagulanyi olowooza Bannayuganda bagenda kukyawa kyenkana ki lwa basobola okukyawa Bannayuganda bannaabwe nga babakyawa lwa Kyagulanyi nga ffe tufunye omukisa nga batwagala lwa Kyagulanyi. N'agamba mukeera mutya ekyokulowooza ku kyokwagala okutta Kyagulanyi nga lwe lutindo olukyatugatta n'Abannayuganda. N'agamba Kyagulanyi yeka Omunnayuganda alina eddoboozi akyasobola okulagira Abannayuganda nti bannange abo si balabe bammwe Bannayuganda bannammwe mukolagane nabo Bannayuganda ne bamuwuliriza. N'agamba singa kiva mu ngalo za Kyagulanyi alina eddoboozi eriwulirwa Abannayuganda ne kidda mu mikono gy'omuntu omulala atasobola kuwuliriza nga bawuliriza Kyagulanyi amazima gali nti tewali kintu kigenda kuddako eri Abanyarwanda. Omwana n'agamba nti ate nange Abannayuganda si banenya batuufu okukyawa Abanyarwanda. N'agamba bwe bawambibwa mu zidroni bwe bawambibwa Abannayuganda bawambibwa mu zidroni ne batuusibwa mu kifo kya Chambers ababakuulamu enjala ababanyiga ensigo ne bazaasa ababalumisa emisota mwana wattu Banyarwanda era babakuba n'olulimi boogera Lunyarwanda lwennyini nga babavuma olw'okuba bano baki Bannayuganda nga bavuma olw'okuba Bannayuganda. Njagala okutegeeza Abanyarwanda mwenna mwe lwakuba mutunulira tribe emu yokka y'Abaganda gye mulaba mbungeeyo abakyawe tabaagala naye ate ffe tubaagala nnyo ffe ng'Abaganda naye waliwo tribe endala ez'Abannayuganda ez'abakyawa ennyo ennyo. Teri tribe gye mutakosezza Abasoga mubakosezza abantu b'engulu ab'omunozana mubakosezza mulaba juzi omwaddukirayo n'enteza mwe babafuumulayo misinde eyo ate nabo babakyawo binyo n'okusinga mu Buganda okuba mukyafunidde emirembe omukyalunda ente zammwe omukyabba ettaka omukyabera ne muzimba amagoloofa omuvugira amamotoka ag'ebbeeyi naye mu regions endala oba mu tribes endala ga Katonda mugulumbalayira temusobola kukola ebyo mukola mu Buganda naye ate muli ku mwana wa Buganda gwe muwalana gwe muteeseza gwe mukolera enkiiko nga mwagala okumutta mumulabanga abatta Kyagulanyi nti muba muwonye kumbe bwe mujjawo Kyagulanyi ye nkomerero yammwe mu ggwanga lya Uganda Kyagulanyi yekka yakyabakwatiridde yakyatwa odanaga nti please mubaleke ne babaleka ekyo mukimanyi atakimanyi mpozi nga musiru oba okitegeera n'ebigambo ebyo nga biva omwana Munyarwanda yabyogera ne ŋŋamba waawo omwana Omunyarwanda yayogera ebigambo bino. Kira municipality omubaka wa parliament
tewali kyalina kuteeka ku tebo. Aba umbrella president Kyagulanyi yabasusudde muve kutukola nga Samona. Tulaba bannakira tukoye batubuulidde ndawe ya muzeeyi president zayambala essaawa zamala mu ttooyi ebyo tubikoye tubitegedde emyaka 15 omanyi kye twagala fe abakyala bwe tugenda okuzaala mu malwaliro ga gavumenti obutanda bulinga kalabba tusakire ebitanda sebo kanso George Musisi amasomero ago galaba ag'abayisiraamu abadde akiikirira musiraamu neteri yadde ebbawa ye ng'atamanya abasiraamu balina okufuna wuzu sebo kanso George Musisi abakyala baagala okubasindika mu kulooni bafunire obuyambi tolinda kampeyini sebo kanso George Musisi abakadde njagala obakyalirengako basakire mu ttanka bawona biru z'amazzi okisobola olaba nze nkikola enteekateeka eno bagitadde ku kitebe kya district wano e Wakiso nga mu kiseera kino tulina muna PFF Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda y'omu ku batuuse mu kitundu kino okusobola okusunsulwa sebo tulabye nga gw'omu ku batuuse mu kifo kino tusuubire ki kuba nkimanyi ogenda kusunsulwa naye tusuubire ki ekipya kyoleeta ono board kuba parliament ndowooza obadde ebisanja bisatu ki kyoleeta ku mmeeza memba ya parliament alina kyaleeta emirimu gyakola giri mu constitution ya Uganda olinganga oga omulamuzi nti oleeta ki abatagimanyi bowulira nyinawe gwe mpwidde wano kapere nga gamba ajja kukola public toilet memba ya parliament kola emirimu ena omulimu ogusooka kuyisa mateeka ogwokuyisa budgeti ogwokusatu kugoberera nsimbi ya musolo n'ogwokuna kutuusa ddoboozi ly'abantu egyo nde kakasa ne Uganda ne bwogibuuza ne babeerawo referendum mulimu ogya Uganda Ssemujju yasinze okukola emirimu egyo era ngenda kugenda mu maaso abeekira balonda bulonzi ne bansinika mu parliament bakiikira naye emirimu gye tukola gya Uganda yonna kyobula aba buli wempise ne bwentuuse wano e Wakiso ng'abantu baga nti wuuyo atuuse naye emirimu nga bagiwuya era bagisiima so njagala kubiriza abalonzi mu Uganda mwenna abantu emusindika mu parliament mubasindika kuteeseza Uganda si kuteeseza constituencies zammwe ezo ziinayo local government kati nze ekira nyina meya nze naye wano Mutebi n'olukiiko lwe emirimu gye batusindikayo kibanga agenze kuzanya ku national team tazanyira express eba yakusindiseyo busindisi nze wano kuddamu kusaba abantu b'ekira bansindike ku national team eyo gye nja okusinkanira abantu abavudde ewire n'ewoya tuteeseze Uganda okuva mu kiyumba kya FDC n'omala otongoza PFF mu mbeera efaanana bw'etyo mu bwangu nga PFF tenanyikira mu bantu ne brandi eyo kiina kinene nnyo kye kisobola okukosa ggwe ng'omuntu nti kino ekipya PFF omuntu w'owansi aba tannaba kubeera nga akigundiramu so gwe ne bwoddira Kizza Besigye ye ng'omuntu n'omusa ku kipya munange ebiseera ebisinga omuntu awuguka era kirina impact bannabyabufuzi embeera eyo baginyooma nnyo ensonga lwaki oluusi olaba nti mu nsinga USA babeera either Republican oba DP ewatali ekyo buli lwe weeyubula mu byobufuzi olina kinene nnyo ky'ofiirwa kubanga kiri ekibiina ky'oba ovuddemu oba ky'osaanyizaawo oba ky'otunze omala okola ekipya munnange kibeera kirina ebigendererwa ne gye nvudde waakyo tekuba nga kukyusa ngoye kale social media etuyambye nnyo okusembeza abeesimbyewo ddala okumpi kati tusiiba nabo mu mbeera zonna tubawuliriza buli kaseera era ne bye tuba tutafunya mukisa kuwuliriza tubiwulira bisaasaana ekyo nno abaluddewo balowooza nti ziri media houses enkadde munnange zikyayina amakulu kale buli lwokola era ku media house enkadde abantu bo bajja kujjamu ekyo ekigenda okusaasaana mu mbeera efaanana bw'ekyo n'omuntu omukakamu nga si wakalebule nnyo nga si wakerere era bw'aba mulungi batwala ebbanga ddene nnyo nga bamwetegereza nga bamuwuliriza amakulu nti tebikyali bya kerere n'ayogera empola n'ananaagira olwaleero ajja kufuna omukisa abantu omuwuliriza kuba balina obudde bungi si bye biri ebya airtime owa rediyo ow'okutayiminga ate nga toyina kali wayindinga mu mbeera efaanana bw'etyo kira municipality omu enkola ye si yakuteeka kintu kyonna ku tebo omulala
abalonzi bamukuutira kubaako kyateeka ku tebo. So mu myaka egyo bwe baba nga abantu gwe obateesereza bulungi naye nga mu butuufu obukodo weebuli, ekyo kigenda kukosa ggwe. So era ne bw'onookuba enjiri nga eyongera kukkaatiriza bukodo, njagala okukakasa nti ayina enjiri eyina ekyokusa ku tebo, oyo waakubeera nga oba oli awo akusinza ensumika.